Mukaweefube abakulembeze mu disitulikiti ey'e Wakiso gwe baliko ow'okubangawo obumu n'okukuuma eddembe. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu disitulikiti eno akakulemberwa ssentebe waako Kasirye basisinkanye abalwanirizi b'eddembe mu Wakiso wamu n'abasirikale ba poliisi, abakulembeze kw'ossa ne bannamateeka okulaba butya bwe bayinza okutambuza emirimu gyabwe nga tebakoonaganye. Ensisinkano eno eyindidde mu ssetteeserezo ya kkanso ey'e Wakiso olwaleero ng'abalwanirizi b'eddembe bano boogedde ku mujjuzo mu makomera kw'ossa n'okusasuza abantu ababa bakwatiddwa akakalu ka poliisi bye bigenda mu maaso mu Wakiso ekiviirako emisango okukandaalirira. Police bond, which is supposed to be free, but there are cases whereby these people are made to be what? To pay. On land, we've had a number of cases delayed in court. Omulamuzi akulira Kooti y'e Wakiso John Francis Kagwa bano abaanukudde ng'agamba nti ekyokusengula abantu ku ttaka kikendedde kuba kya mitendera, wabula ng'ayogedde ku ky'omujjuzo gw'emisango mu kkooti ng'agamba nti oluusi kiva ku bannyini misango ate nga ne kkooti kiri mu mateeka okuwuliriza okusaba kw'abantu mu kkooti. May want to fast track a case and the litigant tells you, Your Worship, I will not be able to raise transport to come to court, or I will not be able to raise transport to pay the advocate. Baba amawulire bakiikiriddwa Kiraga Stephen ng'ono ayanjudde ebizibu bye batuukako nga bakakalabya emirimu gyabwe omuli poliisi ebayigganya, abalamuzi wamu n'abo abavunaanyizibwa okubawa ebyetaagisa bwe banga beetaaga okulambulula ku ebyo ebiba bituuseewo be bagamba nti babalwanyisa. Most of the criminal cases, you try to engage the PROs, the way they dilly you, the way they frustrate you, the way they talk to you, so that you lose interest in the case. Y'omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu disitulikiti ey'e Wakiso Kakoza Ali agamba nti akakalu ka poliisi keegaba ka bwereere wabula abantu bagaana bo nga bennyini okusaba akakalu ne bakozesa bakayungirizi. Ono asambaze n'ebyokulwisa abantu mu buduukulu bwa poliisi n'ategeeza nti olumu be balwisaayo baba ku misango gya naggomola nga baba batya okubazza mu byalo gye bawangaalira okubatuusaako obulabe. We cannot just someone has murdered people. We have arrested a person. He's in custody. The following day someone comes and asks for a bond. You want this person out of the police. Can you imagine? You want that person to go back in the public and murder others? Ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Lwanga Bwanika agamba nti ekisinze okutta amateeka n'ebiragiro bya poliisi yeyo enjogera ya order from above nga bagamba nti baba batumiddwa abakulu waggulu nga bw'alambulula. Order from above kibaleetegeeza. Magistrate buli kyayagala asinziira mu tteeka. Naawe kyokola osinziira mu tteeka. Naye decisions zizookola ate zo zisinziira ku order from above ne bwe ziba zimenya amateeka. That is one of the dangerous. Wabula ono alabudde abo abatiisatiisa bannamawulire n'okubeekweka nga balowooza nti kibayamba ng'agamba nti kikyamu n'abawa amagezi okukolagananga ne bannamawulire kuba baba batendeke. Tusoma public relations mulimu ebintu bibiri. No comment is a comment. Wabula bw'odduka bw'oti otandika okugira bw'oti ekisooka kyensooka okufuna nti naawe iwe criminal. Ye ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Wakiso Kasirye annyonnyodde ensonga lwaki baateekawo enteekateeka eno wabula ategeezezza nga bwe batiisibwatiisibwa nga bba abalwanirizi b'eddembe nga balondoolwa n'okutuukira ddala ku ofiisi zaabwe okubalemesa okunoonyereza ku misango egimu. So okutiisibwatiisibwa kuno kugenze ku byudinga nga bwe nkugambye nkisinziira ku keesi eriwo oba interest omuntu oyo gy'alinawo oyo aba akutiisatiisa oba ebitongole ebiba bikutiisatiisa interest babyagala okumanya ddala lwaki okugoberera ensonga eno era biba bikugezaako okuziyiza okuba ati no totuuka ku butuufu bw'amazima gali mu nsonga eyo. So Kizza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaaleero.